kati osobola okwadvising taata ogwe kati omwana yensobi gyakola kati for example gwe osobola okikola nga gwe kikola because one eno mu public abantu bali mu kuwaana omwana kyali mu kukola ate nga kikyamu kyekisooka ekyokubiri nawulidde ayogerako ng'agamba taata we ye talina kyakola mbu yatundatunda ebintu kati naye olwedde kata akoze ate mukama amuyambye nti afunyemiko kulinnya ayinamu ebibye avugamu akamotoka biki ebintu ng'ebyo kati naffe katumulinde tulaba batugenda mukondembinga for his failure because kankubuulire n'omuntu kwa failure bwoti bw'otandika in life cause omuntu ekeja mwasa n'akuleeta mu nsi nga tulina muwendo gwe wamusasula kintu kinene kubanga ate abantu abamu tebakitegeera nti ne bwoba kale okondembinga taata onaate obulina okukola kyolina wookoma so to an extent that yakutte abazadde bajjajjaabe n'abaleeta mu kamera balumirize taata we butya bw'ate ababeererawo kitegeere naye ate z'ensonga ze bandibadde basobola okutuula wansi ng'abantu abakulu ne bawayaamu kubanga kati gino emyaka chikenjikeni waali muntu mukulu oba ne maama we in fact nalaba alina n'omwana okitegeere kati yo n'omwana bw'aliko enkya ku makya najja mu kamera namwogerako ebigambo ye chikenjikeni kiri musanyusa kyosiga kyokungula okitegeera so kakati public bali mu kuwabya ono omwana bamugamba kyakola kyekituufu ali ku right track naye ate ne taata omulaba naye alina ensonga ze lwaki yakenkya ku makya n'abandoninga ani chikenjikeni oba ne maama we because let me tell you omusajja yenna omusajja n'abe mugwala bwe omusajja mugezigezi okitegeera kati wano wentudde n'omusajja wange atukyaliddeko leero naye ajja kusigala era ajja feesi mulina okugimanya ajja kujjanga buli wiiki tukoleyo akantu bamuyita Igwe kati amanya ge katweyanjulire abadde tebamumanyi wali akagula essimu leero abalabi baffe abalungi abatulabira mu Uganda n'emitala w'amawanga tubalamusizzaako nnyo mwenna omuganda agamba nti tusiima bwongerwa enkukunyi esiima mu nkutu omanyi enkukunyi buli weekwata muno mu mukutu gw'ekiwato ewulira abbugumu lijja eba enywera ddala omusaayi guli gwennyini so kyovudde olaba nti bw'ebeera weebangumu so tusiima nnyo okubeera nti muteekako data wammwe ne mutulaba era nga bw'agambye nti tubasasiddeko mwenna abayita mu bizibu ate era nammwe abayita mu bulungi ne tugawe weebaze Mukama kubanga bangi abalwana okutuuka w'oli nga tebasobola amannya bampita Igwe nkozesa nnyo Igwe Fashions era ndi musanyufu nnyo okubeera nga ate onkyazizza ssebo mukama wange tukwaniriza weewaawo Brownskin Events etagwa buwoomi so kakati wetujjidde wano eno ku mpewo olunaku lwa leero tulinawo story emu ku stories just trending ku TikTok ekyakutta akati whereby tulaba omwana gwe bayita chicken omusajja yamanyikiddwa nnyo ku TikTok okwo tumulaba ne taata we balina obutakkaanya obw'amaanyi bwe balina nti babali mu kukwasaganyiza mu nju yaabwe bo ng'abantu kati babulesi ku intaneti so kati fensi tuli oku opinion yaffe of course tulina kwogera kubanga nabo babuleeta ki mu nsi abantu bakole ki babulabe so wano otuukidde wano chicken yalaga nti ayagala kumanya oba in fact amanyi naye ayagala taata we ataaliwo ng'amukuza ayagala ajja akakasa ensi butya ye bwamuzaala naye ate nga gyakikolamu kale ku sayidi endala mbi oba kale si kirungi because omuzadde yenna ne baba nga akoze ensobi asigala ki asigala muzaddewo so kati obuzibu tuze tulaba mwene story buli nti omwana ne maama beekobaanye baagala kuteeka musajja wansi oba kale kumuvuula ng'ekitagasa so kati seewo tuwe tusaba kati muyinza okuba nga mutusingako ku myaka oba ku experience oba muyinza okuba nga muli b'amaka kati tusaba ottemaatemeremu ng'okiraba otya gwe ng'omuntu nze okusinziira ku ndowooza yange eno endowooza tekwata ku mufumbo oba atali mufumbo wabula okusookera ddala ejja kukwata ku ngeri gy'otegeddemu ensonga eno ekisooka ojja sooka otunuulire ogambe nti omwana yakula n'ani yakuzibwa ani kubanga ebiseera ebisinga nti omwana engeri gy'akuziddwamu kyekyo kyakola ki
kyaba oba kyafuuka. Kati kusinziira nga bw'oyogedde ku mboozi eyo nti otunuulira omwana takuze na taata we. Kitegeeza akuze ne maama we. Tomanya ayinza okuba nga waliwo ebigambo oluusi maama bye yamugamba nti taata we oyo yali bw'ati teyafaayo kimala kuba tuzze tubirabako. Abaana okuba nga bafuna obukyayi eri bazadde baabwe abatababeereddeewo. Okitegeera? So ayinza okuba nga naye alina ensonga ye gye tutamanyi. Okusalako ekirimi oluusi abazadde bano bayinza okuba batubeererawo because ffe we tukulidde oba we twakulira wabeeranga awo ogenda kukola booti nga fees kusomero bakoze ki? Basasudde naye ate taata we yakutte ssente n'akola ki? Nazuula maama wo namugamba genda okole ki? Ate maama n'otamanya nti taata we yazitaddeyo. Kati ye maama mukwegula ku baana yabagamba mulaba taata wammwe tafaayo. Kati golo gwakutte emitwalo ebiri nagikuwaza za pocket money ez'okulya. Kati gwe mutima kino okifuna nti taata wo takubeererawo. Zino essente maama fees yakola ki? Yamusasula. Naye nga in actual sense sente taata bw'aba aziwa maama wo tasooka kukola ki? Kubayita kubagamba nti kati jangu ngenda kukola ki? Ngenda kusasula fees wammwe. So now in this instance is that ffenna tetwaliyo chicken ng'akula oba maama we yakuliza chicken. So kati ffe ensobi z'abazadde tetwagala bakole ki? Bazirete ku baana. Chicken yenge gy'alaga malaga taata we teyamufaako kula. Kati ate kyakyamunenya yagenda akola ki? Azaala mu bantu abalala. So kati ekireetera okwebuuza ekibuuzo kati ye maama chicken kye baagala otugamba mu ye teyeegattako na muntu mulala oba teyafunako muntu mulala. Saagala kitunuuliza mu ngeri efaanaganako bw'etyo naye kati omuntu asinze okukola amawulire ye mwana. Kino tekiri ku bazadde okusingira ddala. Kubanga nnyina ye bw'ajja mu kamera akulaga defendinga ki? Omwana ki kyakola. Okitegeera? Kati gwe maama wakkiriza omwana okumuggyako interview kugera ku bintu nze nandibadde ndowooza ng'omuzadde ategeera obulungi yandikutte omwana we namugamba omanyi zino zokka tuzigye mu mawulire katufuna nti tuloba tulye tufunayo ekyeggula tulyamu ennyama ne tuzoogerako ne taata because bonna abantu bakulu. Anti kati kyenjagala okugamba nze kati ensonga esinze okuleeta eggulire ya mwana era gye njagadde okusingira ddala okutangaazaako. Ekyongera okubiri nti ekintu bwe kiba bw'olaba nga kiremye kwe kukireeta oluusi mu mawulire osanga bazze bakirwanako ne kigaana. Omanyi baatugambanga edda nti omuzadde takola ki? Tasobya. Okitegeera? Era bwe nzize nkimanyi ne kati bwe nkimanyi okuggyako nga gw'olina endowooza endala esingako awo. Omuzadde asobya. Naye ng'engombe eri nti omuzadde takola ki? Nga bw'ole bagamba nti obukadde magezi tagamba kya mukaddiya. Tayinza kunnyonnyola kiki kimukaddiyiza oba bwegendereza oba kukola ki oba kukola kitasobola. Kati waliwo ebintu ebitalina kunnyonnyola nga tebirina ne explanation. So kati tusigaze kiri nti omuzadde takola ki? Tasobya. Nenga mutuufu asobya. Omanyi ngenda kigamba nga tusinziira ku byawandiikibwa. Bayibuli oyogera n'egamba nti omwana omugezigezi asanyusa ani? Asanyusa kitaawe. Okitegeera? Kale asanyusa bazadde be. Ontegeera? Ekyokubiri nti buli woba nga owa abazadde bo ekitiibwa ekimala. Ekitiibwa ekimala obutabalaba mu kamwa oba ng'obawuliriza ng'okola ebyo bye bakusuubiramu. Kikuyambako nnyo ennaku zo ez'oku nsi okuba nga zeeyongerako. Okusinziira ku byawandiikibwa ndowooza kiri Bakolisaayo Colossians 1 I think 1:20. Ontegeera? So kati eno ensonga nze ndowooza twandibadde tusooka ne tugitunuuliza omwana. Ontegeera? Gw'olowooza nsonga kye yaviirako okubanga maama takwatagana na taata. Togimanyi. N'omwana tagimanyi tebasobola gimubuulira ntuufu. Kino kifaanaganako nga bw'onoolaba nti obufumbo bwe bubalema abantu aba teri wakusota asobola butereeza ne wabeera bishop. Ntegeerekese. Kubanga ekituufu mwe kiba kibatabula muba mukimanyi ate temusobola kigamba public. Ntegeerekese. Kati bo ekituufu bakimanyi ekibasumbuwa. Ne taata mwennyini ekituufu akola ki? Akimanyi. So nze kye nandirowoozezza ku ndowooza yange ku baana bonna abakyali eyo. Ebiseera ebisinga fame erinnya lisobola otusukkulumako ne tulaba nti jjukira nnamu kasente nkoze erinnya nnamu akamotoka abantu bammanyi nina emikwano ne neerowooza nti ndi wakabi nnyo nsukkulumye ku ki?
ku maama ndi wakabinyonso kulumya kuki ku taata naye ng'ensonga eyo si bweteekeddwa okukola ki okubeera. Then ensonga ey'okubiri nti east and west home is the best. Ne bw'okutta kitaawo asigala kitaawo. Ebiseera ebimu n'obeera nga oli mugezi okumusukkulumako oba nga wasoma okumusukkulumako kiba kyankizo nnyo n'obeera ng'omuwuliriza. Omwekitiibwa kye ng'omuntu ayinza okuba nga naye dadwa alina ensonga ze ate ye kikeniza atajja kugamba. Ayinza okuba alina byayagala agoberere oba byamwagaza okukola ki okukola ntegeerekese. So nze ensonga yonna nja givuga nga njiza ku baana nti yeewaawo nga Mukama akuwadde ku ssente nga Mukama akuwadde ku linnya oyo. Waliwo omuyimbi omu yayimba ndoza Mafias Walukaga I think yagamba nti ne waaba w'amalibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mu banno ate olijjawo omulungi gw'otaagule ku dduuka olimba batawa muzadde tagulwa mugere mu lunoonyeeko. So omuzadde takola ki? Omuzadde tagulwa, omuzadde tasobya. Always ekintu kyagamba kyekibe ki kyekibe ekituufu. So eyo ensonga embeera okuba nga eri bwetyo obutakwatagana ndowooza bwe buviiriddeko okuba nti omwana naye tagooka tasobola wuliriza naye ali gumite. Anti kati obuzibu buliwo ekintu ekijja ne kiwagabana abaana probably bibana abantu bebasanzwe ku internet let's say kati already ne maama yekka already akulaga nti omwana kyakola kituufu because kati ne maama alina okunenyezebwamu kosamawasam for all this ebize bibeerawo mulamu bw'omwana. Kati ye nze ku maama ngenda mwogerako bwe nti kubanga yakuziza omwana kati nga tena kutuuka ku ekyo omwana azze akola wanene ebintu ffenna tubiraba yeeyambulira abantu ate obutambi akomba obubina bw'abantu okitegeera ate yeesosekenga na ebintu by'ekisiru ebyo azze abikola okitegeera. So kati ffenna twebuuza ye maama abaddewa ffe nga tetumukondeemingako for all this because ye taata kimu ku bintu bya maybe byasinzirako obutaleeta mwana ono okukkiriza nti yamuzaala mu public it's because of mwana byazaakola ki ebikolwa by'omwana bimuswaza naye andibadde ggwe nga mwanawo yagenja ku makya neyeyambulira abantu yeekwata obutambi yekola ebintu ebitategeerekeka. Naawe ng'omuzadde it is going to be hard for you. Kyova wala abazadde abaleka abaana ewaka not because nti aba tayagala kutambula nabo but it's because bwe batuuka ayinza okuba omwana alya bubi ayinza okuba nga alina engeri gyeyeeyisaamu kubeera babuuzanga n'abaana tujjukira nga tukyali bato atafuka ku buliri taata bwe yagala otambula nayo bamaama kubanga bw'anaatuukayo tajja kukola ki tajja kumuswaza. Naye nze mu byonna kati ye daddi w'omwana yamanya ekituufu andi bonna bamanya ekituufu lwaki takola ekyo. Then ku nsonga ya maama okuba nga azannya omupiira gwampalaniraako kiri nti akuba owuwe akuba awumbawumba then ekyokubiri nti owuwe abeera wuwo. Olugero tolugize nga lunabbeera tukireke naye owuwo abeera wuwo so alina okuba nga amuprotectinga nga y'omuzadde kyakola kituufu kya kumuprotectinga mu public naye tetumusuubira nti bwadde eno mu mabbali ng'abali si mu kamera one on one nga tusuubira nti anyway tayinza okumugamba ekintu ekituufu oba bwe kuba kumunenya kubanga Bayibuli egamba nsuula omuggo oyonoona eki omwana suula omuggo onoona omwana so tusuubira nti ayinza okuba maybe nga bw'atuuka eno kyatulaga kirala nga yes ku media amuprotectinga naye nga bw'atuuka eno amunenya namugamba kintu kyokola si kituufu. Naye ng'era nze mu byonna nze ndowooza nti ne maama abeeramu nakali jjukira okwawukana okwo kuleeta ebintu bingi oluusi ddali yatira maama future ontegeera ekyo tugenda ekyo tuba tukoze bubi because olaba abantu anti kati maama ayinza okuba nga alina obusungu bwe ku taata si future ekyo tusooke tukijjewo ekyo in fact tusooke tukiryanige ekintu ekyo oyogedde ekyo so abantu bwe mutuuka okukkiriziganya nti katuggyemu empale twegatte ate nga mmanyi ekiva mu kwegatta kuzaala kitegeeza mukikoze mukimanyi so nga muli wiringa okugumira biki ebinaabikoze ki binabivuddemu because n'omusajja kimukosa gwe tolowooza ffe just going to go and don't spams and just move tugo tekigenda kukola ki tekigenda kukosa so n'omusajja kino engeri kyakola ki
Echamu affecting in fact let me tell you ensonga lwaki nowadays in fact gwenza okuwooza gwe omusajja okufaanana naga neyebaka n'omukazi it is something very easy nti ye omukazi yafunye olubuto naye ffe abasajja tuyita mu kusoomozebwa kungi in fact bantu bandibadde baadvising ono omwana okuva ku kitaawe because ffe abasajja ensonga lwaki maybe tufa ne mangu ebiseera ebisinga it's because of how much kyolowooza kati jjukira tata wa chicken alina okulowooza ku ngeri gyagenda okuza mu chicken alina okunoonya engeri gy'osanyusa mama chicken alina engeri gyakunoonya engeri gyagenda omumatiza mu buliri alina okunoonya ssente alina okusanyusa famire ya mama chicken alina okusanyusa famire ye ebyo byonna nga biri ku mutwe gwa muntu mutwe gwa muntu omu so kati n'omuntu ebiseera ebisinga ebintu bikusukkako kitegeera kati ne weesanga nti maybe because yalina okupaying attention to other children because chicken yagamba taata yazaala mu kimbakazi abawe kati ku nsonga y'okuzaala buli omu agenda okukola ekintu aba n'ensonga ye bw'osanga omunywa omwenge n'omubuuza kye kikunywesa omwenge yakugamba nina ebizibu byange waliwo agunywa okusala stress waliwo agunywa olw'ekinyumu nabeera waagunywa oluusi nga talina na nsonga eri awo nga yasanyumya mbunyumirwa kanywemu nfune vibe okitegeera so kati okuzaala kwa ddadi tewali akuvunaanyizibwako okuggyako mwennyini abazaala ate gwe ng'omwana taata wadde okuzaala abaana oba 10 baayagala so kati ono omwana obuzibu obusangawa kati ye omwana ali wano akola ki kati osobola okuadvisinga taata wo gwe kati omwana yensobi gy'akola kati for example gwe osobola okikola nga kikola because one eno mu public abantu bali mu kuwaana omwana kyali mu kukola ate nga kikyamu kyekisooka ekyokubiri nawulidde ayogerako ng'agamba taata we ye talina kyakola mbu yatundatunda ebintu kati naye olwedde kata akoze ate mukama amuyambye nti afunyemiko kulinnya alinamu ebibye avugamu akamotoka biki ebintu ng'ebyo kati naffe katumulinde tulaba batugenda mukondembinga for his failure because kankubuulire n'omuntu kwa failure bwoti bw'otandika in life cause omuntu ekeja mwasa n'akuleeta mu nsi nga tulina muwendo gwe wamusasula kintu kinene kubanga ate abantu abamu tebakitegeera nti newe bakale okondeminga taata onaate obina okukola kyolina wookoma so to an extent that yakutte abazadde bajjajjaabe n'abaleeta mu kamera balumirize taata we butya bw'ate ababeererawo kitegeera naye ate z'ensonga ze bandibadde basobola okutuula wansi ng'abantu abakulu ne bawayaamu kubanga kati gino emyaka chicken waali muntu mukulu oba ne maama we in fact nalaba alina n'omwana okitegeera kati yo n'omwana bw'aliko enkya ku makya najja mu kamera namwogerako ebyo ebigambo ye chicken kiri musanyusa kyosiga kyokungula okitegeera so kakati public bali mu kuwabya ono omwana bamugamba kyakola kyekituufu ali ku right track naye ate ne taata omulaba naye alina ensonga ze lwaki yakenkya ku makya n'abandoninga ani chicken oba ne maama we because let me tell you omusajja yenna omusajja n'abe mugwala bwe omusajja mugezigezi okitegeera so kakati chicken bali mu kumuwabya bamukwatidde kuba ekyamu bamulaga kyakola kyekituufu so kati simanyi oba yekimulikawa nze nali ndabyeko omwana nali mbaddeko n'omwana mukwano gwange nga mami we yamuzaala natamulaga kitaawe n'obudde buno nekatamumanyi omwana ali myaka nga 27 tamanyi taata we era ye oluba okugambako ku maama we nti maama taata wange yaani ng'agwa eri waawe yaye ateekawo obukodyo obutiisatiisa ng'omwana akola ki abyesonyiwa obudde bwa leero naye alina omwana naye yakyawako maama we n'atuuka n'abyesonyiwa kati ye ne maama we basseeki kangambe nti ne ku baana bonna maama we baazadde yasinga okumwagala n'okumubeererawo bw'atalaga kita omwana gwe batalaga kitaawe yasinga okwagala nnyina n'okumufaako anti it's because ayagala enkya maama amulage wajja kubanga maama asigala maama singa gwe bw'ogamba maama asigala maama ontegeera kati so nze kati njakyogera ku sayidi y'abaana ffe abakyali n'abazadde oba ffe abantu abakyalina abantu abali abakulu kamube mu bika abazadde benza okuba nga atulaba oba atuwuliza bazadde be baafu
naye nga waliwo omusika waliwo n'abantu abalala. Ekisinga okubeera ddala ekikulu mu byonna abantu abo okuba ekitiibwa ekikoze ekibagwanidde era ne wabeerawo obutakkaanya okumanya wa bwe tuteekeddwa okukoma kubanga of course ng'omwana tajja kubulaba tewali muntu abulwa abagoberezi tekiriiyo obanga ali ku kituufu obanga ali ku kituufu. Bagambye Farawo yali talina abagoberezi Goliath yali talina abagoberezi buli omu yenna abeera n'abagoberezi naye ekisinga obukulu kiri nti bagoberera side ki ntuufu oba enkyamu. So nze kyensobola okugamba eri ife abakyali mu myaka egyo nti bannaye Mukama bw'aba akuwanzeeko eddusu n'akuwa ssente n'akuwa erinnya waliwo abamu nga bali mu myaka gye gimu neja bwana mukulu kikeni ontegeera nga bazadde be tebalina kye baakola ate nga nabo bennyini bali bubi nnyo naye kati ye Mukama amuyambye asula bulungi alya bulungi anywa bulungi atambula bulungi. So nze ndowooza ekikulu kye yandibadde akola yandibadde kale asiima maama we ebisigadde n'abirekera Katonda oba ontegeera. So nze kyensobola okugamba eri abaana omulanga gwe mbakubira nti bannaye tumanye ekituufu kye tukola eri bazadde baffe kubanga naffe tukula ate tuzaala nsigo ki gwe gy'oli kusiga ontegeera gwe tomanyi nawe ojja tuuka ekiseera okule tomanyi lwaki taata we azaala wano nawali tomanyi lwaki akola kino ontegeera anti kati ali mutuufu kubanga olaba n'okuzaala abaana mukazi y'omu nakyo anyways I don't condemn polygamy kyogere nga wagwa kitandise kimali. I don't encourage people to do what okola polygamy oba okufumbirwa abantu oba okuzaalazaala mu bantu but then muzanyi taata we yalaba nti bw'anaazaala mama wa chicken ajja kufuna ba chicken bangi kati gwe chicken buno budde omuntu yekwata mu kabina omuntu kale ebintu byazaakola kwata mu kabina gwe bakana bakazi bakulu kati singa yalina chicken 10 ozakyandibadde kitya ngolode nono gwalina omu amulemeredde buno budde yali mukola nze kyesaagala kukubaganyako birowoozo kiri bwe kiti ekya taata wa chicken ye muntu mukulu ye kyakola akimanyi ye akola kyayagala. Nze pointi yange eri nti omwana tolina ngeri gy'otandika kuwabula kitaawo oba kuwabula maamawo oba ontegeera kubanga n'okuzaala sigwe yamutuma kitali waddembe obutakuzaala waddembe okukola kyawulira kyakola olwo yandiyambadde akapiira kyayagala. So kakati kati nga tumaliriza kati tusooke tuwa omwana omuto ali amagezi aganamuyamba because kino bwe kinaba kimereko bwekiti tujja kufunya obuzibu bw'amaanyi because baba nambeemu ebintu byonna ebize bimwogerebwako ebize bimukolwako se musanyufu ennyo ali awo kitegeera. So kati n'oluusi tulina okuyamba kati ate gino emigigi emito kubanga naffe era nga bwe tukula ffe twakula batugamba maama wo oba taatawo aba toyina wayogeredde toddamu yadde kitegeera. So kati omwana omuto gwatulaba nja kugamba ekigambo kimu nti oteekeddwa okuba ng'okola ekintu ekituufu amalala gakulembera ekigwo. So kyensobola okugamba kiri kimu nti oteekeddwa okukola ekintu ekituufu eri bazadde. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Colossians chapter 3 verse 20 nti children obey your parents in all things for this is well pleasing upon the Lord. Nti abaana abato muwe bazadde bammwe ebitiibwa mubagondere mu byonna okitegeera for all things. So kino kigulumiza erinnya lya Katonda. Gwe omwana omuto buli w'obeera nga owa abazadde bo ekitiibwa era ng'okola ekintu ekituufu n'erinnya lya Mukama likola ki ligulumizibwa. Nkyabongera Abefeso 6:1 era neyogera negamba nti children if you want to be wise listen to your parents and do what they tell you and the Lord will help you. Nti abaana abatulaba bw'obanga oyagala okubeera omugezi gondera bazadde bo ate owulirize biki bye bagamba ne Katonda ajja kukuyamba. Kitegeeza nti omuntu buli w'owuliriza bazadde bo ate n'obagondera obeera otambulira wamu ne Katonda. Ate okutya abazadde entandikiro y'amagezi okitegeera. So mmaliriza n'ekitabo ky'Okuva 2:12 nti honor your father
honor your father and your mother, that some days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Nti uwa ekitiibwa kitaawo. Bible esooka na kitaawo sine nnyoko. Kale kabadogiza kugamba ate mama mwaliza esooka na kitaawo. Honor your father and your mother. Nti wa ekitiibwa obasamu ekitiibwa taatawo ne maama wo. Ennaku zo ez'okubeera ku nsi zibeere nnyingi. Katomanyi taata byayogera, tomanyi taata byayinza kukolimira, tomanyi taata. Gw'osobola okubanga amanyi abantu abasinga baagala okulabako. Musinga amaanyi, musinga obuyinza, ayinza kukola ki? You get? Ne tomanyi biki byayogera oba biki byakulowoleza. So kati gwe atanaba oluusi kubanga ofunamu butakwatagana n'abazadde bo, nkusabanga nze tuweyongera okubaagala, weyongera obbawuliriza, weyongera obbeebuuzaako, ennaku ze ez'oku nsi zibeere nnyingi. Nsiibule? So tubeebaza nnyo mwenna ababeerako nga mutufollowinga, nga muwulira ebigambo eby'amagezi bye twogerako. Tukwebaza ate era tukusaba likinga, subscribinga, nako kolaba nga akadaako kakonemu, ate okomentinge obuuze ekibuuzo. Tweyanzizza nnyo we mujje Mukama abaddizeewo, musibe bulungi, mweraba. Kale until next time, bye bye.